bajjukize obuvunaanyizibwa bwabwe oba oli awo simanyi oba ki amateeka gakukkiriza naawe n'okola nga kkooti bwe zigamba nti I saw order. Kati tutunuulire olugendo lwa human rights mu Uganda nga tetunaba kubeera ne Human Rights Commission Makerere ogambye nali guild president kasigambye ekyo kyewali nga bw'oyogedde ku lunaku mu Desemba ogw'ekkumi olunaku nga 10 mu Desemba 1990 twalina akediimo mu university poliisi n'amagye ne galumba university ne batta abayizi 2 tewaaliwo Human Rights Commission tewaaliwo constitution enempya gyetwogerako that was 9 ate constitution ya 95 kubanga twogera nnyo ku mateeka naye tulina okusitula ne karakita y'abantu abalina obuyinza institutions n'endowooza eriwo n'embeera eriwo environment kati environment eyo eyasooka okujja yali Jim Muhwezi yasooka okujja n'ayimiriza abaali bakuba abaana yasooka okujja eyaddako ye omulongo Honorable Waswalule yali deputy IGG nga mukama we ye Ruzindana ebiseera ebyo nga IGG yakola emirimu gya Human Rights Commission naye yajjanga omuntu fe abasinga nze Olanya n'abalala singa baatugoba ne ku university kubanga university yali enoonye excuses okutugoba Waswalule yatuwonya ne Saabalamuzi Owindolo yatuwa ku magezi olwo yali akola ngani yali advocate just advocate in town naye yatuwa amagezi bwe twatuuka mu maaso ga Commission of Inquiry yali ekulemberwa Supreme Court Justice Harold Platt twasobola okwewozaako kubanga Owindolo yali atuaminze n'amateeka ge yali amanyi awo singa tetwagraduatinga ku lunaku olwo lwennyini lwe nategeerera nti twetaaga abantu abalina character kati environment gye njogerako kati environment eri toxic nsiiba njogera naddala n'abakulembera NUP kati nga ku lunaku lwe baakuba omubaka we Kalangala yali agezaako okukuza olunaku lw'abakyala poliisi neyingirawo nekuba tiagasi nekuba abantu naye ne bamukubiramu nakubira Secretary General Lubongoya nga maze okwogera ne IGP oluusi ebintu bye tukola biri behind the curtains kubanga nze nga Norbert Mao seetaaga ate kwemulisa nnyo nti buli kyenkola nkiteeke ku Twitter mpite press conference waliwo bye tukola behind the scenes kubanga abantu abalina obuyinza ate bekikwatako tubamanyi nali nkubidde IGP ne mugamba nti ensonga y'omubaka ono olina okugikolako ekintu kino kigende mu maaso ga Police Standards Unit abapoliisi abakubye omukyalo oyo MP balina okubavunaana kubanga poliisi erina obuyinza obujja n'omuzindaalo ne balangirira ti luno olukuŋŋaana teruli mu mateeka tubawadde eddakiika ziizo muve wano toyinza kumala gayingira ng'otandika kuba bantu nga toyina nakyobagambye at least newoba ng'ovuga emmotoka eŋŋombe eyo yaki yakulabula olina kusooka kulabula kubanga obuyinza gavumenti bweyina bungi nnyo 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 kwegamba gavumenti is so high voltage esobola okusiriza buli kimu so obuyinza obwo bw'oba obuyina kitegeeza teweetaaga na kukambuwalira muntu yenna kati gw'obeera ow'amaanyi kati giant wajja ng'akubanja
nayimirirawo n'agamba sebo nkusaba ebbanja lyange lisasule teyeetaaga ate kumala kukuba gw'omutunuulira n'ogamba owaye zimusasula kamusasule oba kanennyonnyoleko naye kati Giant wajja n'akusitula nga bwakanyuga eri naawe n'ogamba nti bannange eno embeera nga mbi. Simanyi oba abakulembeze ba NUP basobola okugoberera ensonga eyo. Twetaaga okubeera responsible, wabeerewo balance, tuvunaane abali mu gavumenti abamenya amateeka, abatulugunya abantu, ate tulina n'okuwabula bano abali mu byobufuzi bamanye nti si byakwemulisa mu press conference nti ono bamwokyeza paasi, ono bamutaddeko bino, ono ekyo nakyo osobola okikola naye ekisingira ddala kwe kulaga nti obeera ne high moral ground. Kati context ya kino ye context y'abano ba foot soldier nabo abataddewo embeera mu ggwanga etiisa buli omu. Kati wogenda ku TV ng'owaana NRM oba owaana President Museveni n'oddayo mu kyalo bayinza n'okulabula. Eyo embeera nayo weeri tulina okugyogerako. Kati ba extremists abo tulina ba extremist abalina obuyinza mu gavumenti. Aba extremist kitegeeza nti bo bagoberera kye baagala n'amateeka tebagafaako. Kati ne mu sayidi eno eyagala okukyusa gavumenti abali ku nsonga ya regime change bo bali ku nsonga bbiri. Ensonga esooka yakugamba nti Uganda erina okulabika ng'eggwanga eriri ungovernable. Mu luzungu bakiyita delegitimization. To delegitimize kitegeeza nti tetulina na gavumenti teyinza kukakanya mbeera kati. Embeera gye twandise ya state of anarchy. Anarchy, failed state, kwegamba wabeerewo ekifaananyi ekyo ekijja. Kuba Abannayuganda balina okumanya nti omulimu gwa gavumenti ogusingira ddala gwe gw'okubeera ne information. In fact, gavumenti eyogera just 20% ku byemanyi. Kati nga ggwe gavumenti esobola okwogera 20% ku byemanyi ku kadumukasa. N'endowooza byebyo byemanyi. Naye nga 80% the main role of government is to collect information. Kati simu yo kweri eri on. Naye towers eziriwo zimanyi sim cards ki eziri alive wano. Kati information eyo weeri. N'olwekyo oluusi neebuuza lwaki abantu balowooza nti ebigenda mu maaso gavumenti tebimanyi. Gavumenti ebimanyi esobola okubyanalyzinga. Kati ekyokulabirako nga tugenda mu kalulu ka 2021 mujjukira waaliwo embeera wano eya November. Bakwatira Bobi Wine eruuka. Bamukwata eruuka ne wabeerawo okwekalakaasa wano mu Kampala. Abantu bangi nnyo battibwa. President n'agoba ne deputy IGP mu kintu ekyo. Naye ekyo ekisinga abantu tebakyogerako nti president yafayaringa deputy IGP kubanga yali alina okumanya nti ali mu kudiiringa ne ba civilians. Kati gwoweeryanyi olina ba civilian weewaawo balina amayinja na biki, olina okubeera ne superior strategy ey'okukakanya embeera. Naye abaakola omupango ogwo ogw'okwekalakaasa ate balina ne programu endala. Kati gavumenti yo gye yali emanyi. Gavumenti yakitegeera kubanga gavumenti erina amatu mangi ate mawanvu. Kati gavumenti yawuliriza nga bano abategeka okwekalakaasa bali mu kwogera n'omuzungu ebweru. Nga babuuza omuzungu oyo ti kaakati gwe ssebo tuyinza tutya okuteekawo embeera mu Uganda
United Nations Security Council eyingire mu nsonga za Uganda bakiyita responsibility to protect. Responsibility to protect yembeera yali e Libya. Okay. Kwegamba ensi yonna nesalawo nti kati ensi erina okuyingira e Libya okuprotectinga banansi. Kati oli omuzungu n'agamba ekyo tekisoboka okujjako ng'osobodde okuŋŋaanya abantu bikumi na bikumi oba thousands beeyiwe ku nguudo ate mukole provocations. Kati gavumenti wevaayo netta abantu abasukka mu 5 awo kati responsibility to protect. Kati bw'obeera president w'eggwanga obeera ng'oli mu security ng'olina mandate y'okukulembera eggwanga, kati gw'okolawo ki? Gavumenti kye yakola kwe kunoonya ba ring leaders. Ba ring leaders abaali mu kintu ekyo n'etandika okubakwata. Waliwo ensobi ezaakolebwa, but something worse would have happened. Kati obanga olina obuyinza obukulembera gavumenti, oluusi obeera n'obudakiika 5 bwokka obusalawo. Kati Abannayuganda basaana bamanye embeera gye tulimu nti tulina extremism. Mistakes zibeerawo, zino zonna these are mistakes. Era tewali asaanidde okudefendinga torture oba okudefendinga okuwamba abantu oba okudefendinga okutulugunya abantu bannamawulire. That one is indefensible. It is not necessary. After all, government erina obuyinza obujja ne bugamba nti genda we reporting. Yes. Kati government wegamba nti Kadu Mukasa jangu we reporting. Omanya nti wogaana kyekiddako bajja kunnona olw'empaka. Gobeera nga akabebi akaganya okunaaba osobola okwekalakaasa awo naye maama we akusitula mu bbanga n'akunyika mu mazzi newe gabanga ganyogoga, kubanga gavumenti eringa nga maama era bw'erina okuba kiwulikika bubi ate maama wo wakutulugunya. Naye oluusi wabeerawo embeera bw'olina okubalansinga kye bayita the greater good, obutebenkevu mu ggwanga ne interest z'abantu abatono abaagala okulaga ekifaananyi nti Uganda kati eri mu kusinkinga era eri ungovernable. Naye Honorable Mao tukyogeddeko kino ekyatto kya n'ogaana characters naye kinaakomawa omanyi kyeraliikiriza